Kono abantu ovuma baki yagala abantu bakusonyiwe abazadde b'abantu bovumye Mama Fiina Bobi Wine Katikiro wa Buganda Mama wa King Saha so amanya ne Rose Frank nze wavumira kigo nze kadina yogera kwatiddwa avuma abantu abazadde b'abantu nze yangamba gena nga yeerimbika mu NRM abantu badde basatu etwadde tunoonya okuli omwami ono owokubiri bwino ku mmeeza owokusatu pressure mugenda kukwatibwa okuvuma abantu nga mwerimbika mwenali n'abebweru boogere tekijja abajja kuliko yo omukazi tunyomikisi alina fayiro ngaaga omwami ono yavumye Mama wa King Saha n'abalala nga example gundi Mama wa Graffiti omutijju n'avuma Katikiro wa Buganda n'avuma Mama Fiina abantu bangi bazaavuma so olwaleero akwatiddwa era atwalibwa mu kooti tuli wano kibayita bate wano tuli ku polisi katwe polisi ekatwe gwe mubuuze kyanvumiranga abantu ovuma baki okuvuma waki yangamba ngenda kuyisa akakono mu ttaka nkuyuze gwe akakono we mwana akakono wali ovumira kinali ngamba bagenda kunsonso kakakono munda ati wali wachungamba wati wawanga akakono ako fetwa kweta kwa accident buli mwema yeyisanga gwe so abavuma abantu nga mwerimbika mu bibiina example NRM oba people power tekigenda bazadde b'abantu ku bantu abakulu mugenda sibwa